Muhoozi yeeyisaako naye nga ebigambo byayogera n'obubaka bw'ateeka ku mukutu gwe ogwa X biraga nti muganda wange abali b'ebisiyaga abeetaagira ddala era ne sanctions zaamuluma nnyo, zaamulumira ddala era nga asabirira Trump ajje mu bukulembeze atandike ekisanja kye ayambeko kubeera nga ajjawo envumba ezo bwe ze bagamba nti ate zibakosa. Nze sigenda na kulinnya ku ttaka lya Amerika paka nga bamaze okubeera nga basasula trillion 10 olw'okusomba abaddu ne babatwala ewaabwe okumala emyaka egiwerera ddala. Ttaka lya Amerika lijjudde omusaayi, ebyo byonna. Kale munnange kansooka okukulamusaako gwe bwe nampuliriza gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo wano mikwesese nange gyendi era emimonde n'emiwogo ngivuunyuulira ddala kubanga munnange gye gitumanyidde ennaku wano. Omusawo gy'ali dokita era abantu bamujjumbidde nnyo mu kiseera kino. Bannayuganda abavudde ebweru abazze mu Uganda bagenzeeyo nnyo era katusabe munnange eddagala lye babawadde likole kubanga bo bajjumbidde bagenzeeyo okufuna obujjanjabi. Mwebale nnyo kugenda kufuna bujjanjabi kuba twagala abantu nga balamu bonna. Naawe bw'oba olina ebirwadde tutuula nabyo. Omusawo waali ali talented waali wano ng'oggyeko ekyobusawo kuba nti yabusomera ddala qualified doctor naye ate yakola research ku ddagala eryaffe erya wano. Gwe jangu wano ku WhatsApp namba zange z'omanyi obulungi emu esembyayo 7 endala esembyayo 15. Nze nkuwa ennamba munnange ogende ate aba Hillside View Apartments nabyo weebali wali ku Kasozi Jjanyi bwe kasita otuuka ennamulanda oba ekitende oba ekajjansi buuza bubuuza ekkubo erigenda ku Kasozi Jjanyi awo weebali okulinaana ku church ey'Ejjanyi ku Kasozi awo apartments weeziri era osobola okupangisa ebbanga lyonna ly'oyagala oba wiiki emu 2 3 mwezi gumu 2 3 4 gyonna gy'oyagala okupangisa. Kasita nga mutegeeraganye bulungi nnyo. Wifi weeri buli kimu mwekiri mu apartments ziri tolina kiweetaga kwetika okuleka engoye zo. Kakati munnange Gen. Muhoozi Kainerugaba era nga ye mutabani wa Gen. Museveni Tibuhaburwa era nga gwe bakwasa oba CDF era nga ebyobufuzi nabyo abyagalira ddala kubanga yeerangiriranga omusika wa kitaawe era nga yalayira okubeera nga alumbagana oyo yenna eyandibadde yeetaaga obuyinza nti singa taata aba avuddewo ani ayinza okugezaako okunnemesa abo bonna abakubira ddala butereevu era mumalirivu nnyo. Kakati munnange omwami ono kyajje ateeka obubaka ku mukutu ogwa Twitter ogwa X ogwali Twitter nga alinga ajaganya olwa potential policy shift eyinza okubaawo nga eyali president wa America akomawo obukomi ku kisanja ky'ekisembayo awo batusingira nti yafuga ku biri makati ne wabawo afuze kati bwakomawo tutukulanga wano Uganda bwe tukola nti kati Museveni azze bujja kati biri byonna abanga atafugangako nedda bano bo batandikiraawo wafugako n'obagiba emyaka 2 emabega naye wafugako ekisanja ekyasooka wano biba 2 kati onoonye kisembayo tewali ebyo era munange anoonye ekisanja ky'ekisembayo Donald Trump kitegeeza nti byonna bwe bibanga waliwo ebibi byayinza okukola mu kaseera ako talinaawo kaseera kaawo kagenda kubeera nga abikoleramu era nsekerera Muhoozi asuubira okuba nti ono agenda kumala obudde bungi ku nsonga ez'abannakyemalira tajja kuba na budde waliwo byeboogera obwogezi okubuguumiriza. Kakati munnange Muhoozi mu bubaka bwe yatadde ku mukutu ogwa X Muhoozi ategeeza nti Trump bw'akomawo mu buyinza
era nga bwe kiri nti kakomyewo mu buyinza nti ebimu ku byagenda okusookerako Muhoozi bw'agamba nti ku byagenda okusookerako nga president kwe kujjawo envumbo oba sanctions zeyateeka ku bannayuganda zeyateeka kubatulugunya abantu kubalinyira eddembe ly'obuntu kubanga tebaziteeka ku Uganda baziteeka ku bo. Ffe tugendayo mu America bwe tuba twagadde n'abannaffe bavayo ne bakomawo ne baddayo. Teri agenda kugamba nti babeera bakumye visa bajja gikumma lwa nsonga zondala so si lwakuba nti ate oliko omusayi gw'abantu ku ngalo nti otulugunya abantu obba sente z'omuwi w'omusolo. Bajja kugamba bugambi tetulaba nsonga lwaki. Naye so si nti ng'oli mutemu ng'oli mubbi kale baziteeka ku bo kyengezaako bagamba sanctions bo nga bo era ziruma bo newankubadde beeyisaako nze sina kye nnona mu America kati nnonayo ki linda olwali wano tulabye nga n'abalwala bennyini babatwala mu America olanya bamutwala mu America n'ewalala kale kwegamba bye mulemye okukola wano era mu bino n'eri kwayo gyebiri naye teri amanyaani tamawo gye yazaalira oba yazaalira wa tulanga mubagamba teyazaala mwabana mbaga yagula bagule naye kakati Muhoozi munnanga alina essuubi ddene nnyo alina essuubi omwami oli ddene era agamba nti munnange eno breakthrough y'amaanyi era n'akakasa mu statement ye ng'agamba nti Ruhanga asiimwe ekitegeeza mu Runyankole nti praise God Ruhanga asiimwe ne Ruhanga yitalaba ne Ruhanga naye alaba Ruhanga alaba agamba naye nga muli batemu kakati munnange tukimanyi bulungi nnyo nti Uganda bagitekako envumbo oba sanctions era nga waliwo restrictions nene nnyo eri abakulu abamu ku lw'ensonga ezimu zemumanyi bulungi ebyokulinya eddembe ly'obuntu obutagenda mu America temulinnya eno ne mawanga amalala abanywanyi ba America era nga byonna biva ku byabufuzi eby'ekyobugwe wano Uganda eyo bonna kyemalira kakati kino newankubadde beeyisaako naye ng'ate kino kirina muganda wange ekisago ekinene ennyo ekiteeka ku international relations eza Uganda naddala mu kufandinga mu kasente ekyo bakiwulirira muli mu ggumba kubanga zo Uganda ze yali badde ekozesa okweyimirizaawo mu byobugagga byazo n'ebirala bazeekomya kubanga tebabangayo kwegaana bazeekomya kati ezo zo tebazibala wabula baagala ziri ezibeeri ez'obuyambi nazo bazeekomye bwe batyo kakati Bannayuganda nga bamaze okulaba Muhoozi ng'ateekayo ebyo byatadde ku mukono gwa X ne batandika okubeera nga beewuunya abamu of course gye bali kagurupu ako gye kali abawagira bagamba kigenda ku improvinga US-Uganda relations under Trump weebuuza nti US-Uganda relations gwe ekyokulinnyira eddembe ly'omuntu twekitunuulira kwegamba abakaaba omusaayi oguyiika gwe tugutunuulira ate nga n'abalala beebuuza nti naye ddala kakati Muhoozi byayogera bino birinaawo credibility naye bo abamulunguzi b'ebyobufuzi nga bamaze okuwulira statements za Muhoozi bagamba kino kyongera okukakasa nti Uganda yeetaagira ddala US era nti Trump ngazze kitegeeza nti bano ensobi zaabwe baagala kubeera nga bazibikkira omwo bazigololera omwo mu Trump kwegamba balinga baagala okumukwata obujega naye ye mujega nga bwe balowooza kati bo bagamba nti okujjawo envumbo nga Muhoozi bw'alowooza oba sanctions kino balina kukiteeka oba kukitunuulira mu ngeri endala balina okulaba root cause kyava ku ki
kyava ku ky'okuteekawo envumbo ezo. Kati waliwo concerns mu governance naddala okulinnyira eddembe ly'obuntu. Ekyo bo bakiraba batya nti Trump agenda agamba bagambye okay mwe mukole bye mwagala nti agenda kufaanaganako ng'amawanga gali. Uganda already gyegenze gyeyagala okugenda mu BRICS nti bufe tebafa ku kirala kyonna nti bafa ku bizinensi kasaba bawa contracts ne bakola n'ebirala naye oba bannansi badooba oba bayita mu Uganda nga buli muntu bamutemako omukono tebibakwata kumbe tebeyingiza mu byawano bo tebibakwatako abo. Kale abazungu bonna tekuli mulungi kinjagala omanyi gwe ampuliriza nti bonna balina ebigendererwa ate era nga bigasa bo naye munnange akukaabirako era aba akukaabiddeko newakubadde nga abatalumwa nnyo ayinza okuba nga n'amaziga gakaba gakukukiina naye at least abeera akukaabiddeko. Kakati munnange kitegeeza nti Uganda okusinziira ku statements za Muhoozi yeetaagira ddala Amerika mu byobufuzi wano n'ebintu ebirala okutuukiriza ebigendererwa by'eggwanga kubanga nga bwe nkutegeezeza nti akasente muganda wange mu buyambi bakeetaaga ate era n'Amerika si yensi gy'ogenda okusambajja kati nga Uganda bweri wano ogisamba eri teeka abeera eri tetukwetaaga. Naye Muhoozi oba oli awo yeetaaga okurevisinga okumanya Trump yaani kubanga Trump ntijjukira lumu yayagalako okumanya Obama oba azaalibwa mu US era ng'ayagala kati bwe twogerako Muhoozi bayogerako abaddu be baatwala eri nti abaazali be bakomezeewo mu Africa okitegeera. Kale bwegamba stories ze zifaanaganako ez'omwana azannyisa ebyokuzannyisa oba oli awo kubanga yeetaaga okumanya Trump ono n'amutegeera bulungi nnyo. Kale byonna naye tetumugaana kulootaloote tekigenda kubeera nga kirobera bannayuganda okubeera nga basigala ku mulimu gwabwe nga ba freedom fighters bagenda kusigala nga munnange balwana okubeera nga beenunula. Era Muhoozi alina okumanya nti ebyaleetawo envumbo byali biki, sanctions ezaava ku ki, ebyo baba tabitunuulidde nga ye tebimulya nga ye afa ku kiri kyokka ate awo muganda wange era still abeera nga addidde amazzi oba agenze n'ekisero ku luzzi okusena amazzi.